Media, Tuggussa Enssonga. Jita nonjagala nnyo naye ate jita gye nnina teyogera bulungi. So, jita zino z'ogamba ezoogera ze zibeera zityo omanyi ebika bya jita mubaamu ebika jita ebika mubaamu akayina 22 notes ate mubaamu neyina 24 kati eya 24 nfuba onnoonya ngikolerere naye sente eya 24 yesingwa okuba eyakabi. Twakola vidiyo wali omukulu yalabika vidiyo n'omusanyusa nnyo nankubira akasimu nangamba nina wano jita yange ajugula ensimbi buwanana ginone ogitwayire Cristofer. Kiroto kyange kituuki kyali kya jita eno nga bw'ogiraba eno 24. Saka abaita mu kivulo ekituumiddwa 33 years of Paul Saka and school music in Uganda. Okwinga shinze emitwalo 10 abayize emitwalo 5 emmeeza milioni 2 ku Serena Hotel nga 11 June. Ono ye Paul Saka eyaleeta okuyimba okw'omulembe mu masomero omukankufu kakensa Professor the Legend Kawaji omusiime Paul Saka awerekeddwako abayizi b'abafuusa ensonga Rema Namakula Pastor Wilson Bugembe Helena Nanjego Stella Kayaga Flona Namukasa Bettina Flash Rap Rebecca Jingu Catherine Kusasira Nesamisa Samakula kale abayita mwenna mujja mbere ng'agabula abantu bonna bwe batambudde olugendo luno 11 June ku Serena Hotel Paul Saka lwagiddwa Budo SS BBS Telefina Bukedde Olupapula Chabasa Fama Hardware World Clever's Origin Schools St. Mike and Thomas Junior School Nansana Chebando Lady Valeria Vocation and Business College DIT Sam's Wine. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tuggussa Enssonga. Kati awuliriza otya? Essimu yeri mu kuwuliriza. Essimu yeri mu tuning. So wafuna ne smartphone, wafuna ne simu ya touch. Nayino jigula. Ebbanga lyombuzeeko wagaggawala. Tolimbye. Nze nkoma kukola ku live za gundi. Zakabanda. Za solid band. Mbayo mpola bwenti.
Erietya. Nungi Uganda wange. Nungi. Eyo gye bayita batya? Eyo gye bayita solo guitar 24. Wati gye wali wagamba 22 yesinga obulungi 24? 24 yesinga obulungi. Malirayo ddala. Eyo. Kebe eyo nayo giraba yiyo. Neyanze muganda wange. Jaga tujaka. Waliwo omukulu yalabika video twakola video negaana okutambula awo waliwo omukulu yalabika video kono omusanyusa nnyo nankubira akasimu nangamba nina wano gita yange agigula ensimbi buwanana ginone ogitwayire Cristofer bane omugaggo oyo nga neyanziza neyanziza bannaye simanyi bakumanya mpulira essanyu kale mpulira essanyu gita yaffe eri ekyaliyo gita gye eri mu kyalo mbadde nagireka ojjukira mbadde eno gyenkozesa nga sigikozesa ngati nga waliwo eyanjazikamuko okuyiye nga gyenkozesa ku shows gyobadde ondaba nayo ku shows naye tebadde yange era mbadde sinabafu kati okola ne solid nkola ne kabanda kabanda naye yalaba vidiyo ye yankubira bukubiza ate nampita kati nkola nga bwensoma kati era taamu egenda kutandika nzireyo ku ssomero bwemaliriza okusoma mu luwummula nga nkola naye biseera bituuka bya kusoma nga nzirayo kusoma. So yalaba interview yaffe eri? Yagiraba. Nakubira. Naye yalinga kozi wangamba gwe wali ng'omumanyi? Nali mumanyi nga yita. Ng'omwegomba? Yali yita mumanyi. Kale lwaki wagwa mu bintu tewankubira kono nga otugudde mu bintu? Enamba yo mbadde esimu yange mbadde nagiyiwanga enamba yo sikyagina. Naye gundi abadde akyagirina Neri, Vijje Neri. Kale ranga bwobimanyi mbadde era neerabira naye. So kugamba ekirooto kyo kituukiridde? Ekirooto kyange kyali kya gita eno nga bw'ogiraba eno 24. Gita y'amaanyi eno tesaaga. SB4 Media Tuggussa Enssonga muzzukulu wa Kabajja yakubuuzaako gye bavuddeko ko twakuyitako ku Cristofer ono nga asuna gita yagibajja mu bitiititi n'agyekolera n'abeera nga ate agyesunira. Vidiyo eyo neetambula mpola mpola bwetyo naye mukama nga watala mandaazi twafunyeyo yaganya okumwogera erinnya naye twafunyeyo omukulu nangamba SB4 nona gita eno ojja Cristofer era nange wenfunyewo akalembeekereza ngenza okubira omukulu ng'ate ne mugamba jangu twagudde dda mu bintu so ye gita eyo omugaggo oyo mwebaza wadde yaganya okumwogera erinnya nange sirimanyi naye mwebaza bannaye simanyi nakumanya kyankoledde. So kati woba ngoze eno osulawa? Mbeera waka wa Kabanda wennyini. Kabanda abeera wondagiridde? Abeera saidi zaawo awo kumpimpi. Kwegamba yakuzaala mu music? Yansabayo ewa maama bulungi. Mama naki? Kati nsomero eno. Era osomero eno Makindye? Nsomero eno. Eri wavaayo? Eri navaayo yo. Tewali future. Kwegamba waviira ddala mu byalo? Mu kyalo yo siriddayo forever. Mwana future eri eno? Future eri eno kati wandinsanze wakati era wandibadde ogenda kunteekamu era transport kujja eno nga ndi wala. Kozi wetugamba nti gita just talent tewali gyekuyigiriza? Tewali yangiriza. Omuntu ali asobola okukiwakana nagamba tekisoboka kuba engeri lwakuba nti gita essaawa zino nti tefulumya ddoboozi enakubeera ku masannyalaze naye ngenda noonyayo kombo kombo bagira gita kombo oteekamu wali eba esobola gubanga muzindaalo kombo obanga gundi osobola osetingirako bulungi n'okubirako wano kati tuba tuli wano musobola okukubirako naye ngenda noonyayo kombo nja kugira tujjeddemu tubakubiremu siri wala tujja kumpi tebannatuwona tulina obbakubiramu. Byo bitambula bita musalidi? Bintambulira bulungi si bubi muganda wange
bintambulira bulungi mu solid band kuba ne leero tubadde tulina era show yono omukazi gye tugenda okukuba leero era ne gita ngenda kukozesa eno yennyini nalize n'enkola ya Kongo okuba gita eyo bannaye singojja kale to olweri gye bakwazako amangu ago gisudde gyeri ewaka naye ate era si gye mbadde era ngenda okukozesa ku show kuba show nnene waliwo gita gye babadde bandeetedde naye tensanyusa bulungi si emu n'eno mubaamu bika ki gita zibaamu ebika zibeeramu ddala ebika mubaamu kati erina buno obusembayo buno bubiri obusembayo eba erina 24 kati waliwo ekoma wano waliwo neekoma wano kati eri gye tutegalina eyakabanda yeerete si yakabanda waliwo omulala mukwano gwe yajinjazikamuko kabanda naye akuba solo akuba jazz zokka akuba ngoma zokka ne besi gita naye atera ogikuba naye tagikuba nnyo kosi Eric naye ali wammwe eyo musolo kati nze nkubirayo live mu gita kati nkuba backup eya Eric nkuba kozi mu bantu be waliwo eyogombera Eric yalimu Eric yali atya yali muganda akaba tamumanyi naye omwana oyo yankubira gita kyali wange oyo naye omwewulira sinnatuuka kumwewulira owulira kijja kusinga olowooza experience nakuba nti kintu akiruddemu asingira ddala experience olowooza osubira dde okumutuukako awo myezi mitono nnyo mu maaso myezi mitono nnyo muganda wange ng'osese kabandabira ddala Eric nakuba omuntu ali eyo kamala kwita ku mukulu ono omuntu ali tasobola kumanya Eric gwe twogerako Eric mazima akuba naye nawe ogenda muleetera Hello. Jebale kukojja. Kale sebo nawe jebale. Kale sebo. Oli bulungi. Sirina tabbu. Oyina ekifaananyi kye wandaga mu ssimu. Kino okweraba. Oli ku SB4 Media sebo. Amiina taata. Ndi wano ne mutabani wo. Bambi. Muwadde gita agambe gita abikwegambire wuno. Hello. Wali baba. Jebale ku muganda wange. Kale sebo nawe jebale. Bana nga neyanziza gita ennungi eno. Nze nasanyuka. Nonzizaamu amaanyi. Sina nnyo kyensobola kukuwa sirina nnyo naye. Tandikira tudalaba n'ekirala mpola mpola. Bana neyanziza era nange nja kutandikira ono 24 gye nali nsabire nnini gyompadde munnange. Yekuwadde baddange yangenza naye bwe nakulaba ne ng'akanjikuwe. Namani SB4 yomwebaze nnyo. Kakati bw'ojja kumuwandiika n'omuzindalo gw'oyagala gwe wagamba. Nabwo tuyinza nje tujja okuyambako. Bakayita kakombo. Ojja mugamba mwami SB4. Naawe ogenda otandika obulamu mpola mpola. Kale neyanziza muteremu n'essaala. Neyanziza. Kojja. Wangi? Kazi mukubireko. Kale sebo. So, omukulu oyo yakuwa gita. Yawo bamusanyusa nnyo. Nagamba kakuwe. Bana yampadde gita nnungi kale. Gita nnungi muganda wange gwe bw'ogirabira eyo togiraba. Gita nnungi gwe bw'ogirengerera eyo togirabanga mazzi matabuta. So, byebyo nze mbadde nkwise kutuusaako obubaka ogenda otandika obulamu. Mr. Kabanda mundabire. Mugambe ndi fani we naye zokuba tamanyi. Atayinza kubanga takumanyi naye olaba ali ku gundi yo ku media yo nga alina byalaba. Oba yali alaba ki ngamba naye bano omusajja ono SB4 yali alaba baby deo. Atayinza kubanga takumanyi. So odabye ne Eric. Kali. Ani omusoido mulala gwe mmanyawo. Nambalaba bulabi. So nena ngenda kujja mu kirasi za gita sebo genda kunzigiriza. Tewali buzibu. Gita kasita ino weri. Nungi bitya. Okay. So toyanziza nnyo omukulu atuwadde gita yagambye tetumuwogera linnya namuyitira kojja. Toyanziza nnyo taata waffe. Cristofer yagambye tugenda otandika obulamu.
ebirala bijja kujja just kubeera mugumiikiriza and nakwekiririzaamu nakubeera focused omanyi nti kino kyenjagala ojja kukifuuka ojja kukimeekinga omanyi okupapa ennyo mu kwagala ebintu by'amangu mwetwonoonekera oba mwetwonoonera oyinza okwagala ebyamangu ogenda okwesanga nga bakusibye ngo byejjita naye wagumiikiriza so ebirala bijja kujja kyali muvubuka muto nsaba Mr. Kabanda kuba kati ye taata ogambe omugondere manyi abazadde bano batwagala nnyo naye tosobola okumunyiiza kitegeera time egenda tuuka ofune n'ebirala ebisingako awo nawe ofune ebirala ebisingako awo tekitegeeza nti oli wakabi nnyo oba kitegeera oyinza ofuna jita omulala nakwongerako omulala nakwongera emizindaalo naga ndi wakabi nnyo tokula oba okyali so noba ng'ofunye ebirala jita eyo gy'ofunye tekufudde wakabi ewakabanda gwenga gwe ku myaka gy'oli wakabi kuba ogirina koza nina emyaka emeka kati nina myaka 17 ku myaka 17 olona 16 nti oba ngwe najjita eyo kugwe oli wakabi naye ewakabanda toli wakabi so togitwala n'otuukayo noganze sigambwako nina eyange era buli muntu alina ekivuga kye oyinza otuukayo nogamba kati nze ndi wakabi nga bakugambako kushoba bakugamba kujja ku ssaawa emu ojja ssaawa 3 nze muneeguya nina gita eyakabi olina okubeera ng'oli mwana nga kyotulaga wano eno kyekibeera kiba era bwe kiri obugumiikiriza bwe businga nakussa mu bantu kitiibwa Eriki asigale nga tichawo Kabanda asigale nga taata baganda bange bonna abali abakubazi besijita ani ku besijita mugerwa asigale nga yetaata bonna wakati gwosingamu obuto kyemanyi bandi endala zijja kujja nga zaagala okukutwala olina okujjukira ennyo gy'ovudde obugumiikiriza kale so byebyo tweyanzizza nnyo omukulu tweyanzeege omukulu musanyufu nnyo ebigambo bimuweddeko yeye si wa bigambo nnyo siri wa bigambo nnyo muganda ali mu bikolwa nnyo lwakuba otunaafuna kombe eyo tujja mukyazaako awo oba ojja kunsobola tujja mukyazaako naye tukubiramuko kubu kimanyi era eyatulamu naye nsabe kayimba ki nsabe yakayimba kayimba kyo kayimba kyo kensingo tokasabanga sikamanyi tawe ko tamanyi saba kayimba kyo akadongo kamu kuba wakati wakamu bolina kadongo kamu ngani na mungi
basi dunia basi dunia ate yemula oya badana wadde basi dunia oyo kabadde basi ko sosi kadi kayimba kade ekyatutwala ebulayo oba ekyatutwala kale basudde kali awo oba ekyatutwala ebulayo bakola ntuwulire kwa musina makosa Nkoza Bobby. Okubesa namakosa noyunga kasongo ye. Eza Bobby. Namusanga ndeba. Ano tujja sulawo. Kuba eleke kasema yo kutogenda kola emirimu. Anyway, ebisinga kaawo tujja kubanga tumukomezaawo nga tufunye kombo atufunye lunaku lulamba kubanga byajjita ebyo nagenda okubinya naye nga SB4 Media Tuggussa Enssonga katukuleke ogende oyiye mukulu toyanziza nnyo tutaddemu jjita eno toyanzeege namala tulaba mwebale nnyo abasharinga waka waffe mubere bulungi mweraba Tuggussa Enssonga